Abali baffe abalungi mwebale kubanga mukyekumidde ku lutimbe lwaffe gaggadde olwa KBS. Amanya nga bulijjo Omumbeja Faima Sierra wano mu programu yaffe ebifa mu maka. Bannange twebaze ku Mukama nti omukulembeze w'eggwanga yasazeewo n'atuggula. Ne tubeera nga buli omu agenda kudda ku mirimu gye bonna badde bamaze ebbanga nga mutudde. Bannange mufube mulongoose emirimu wadde gimaze emyaka mingi nga tegiggulwawo bano ababetingi mabaala mwenna mugende mulongoose emirimu musobole okudda ku mirimu ate buli muntu addemu abeere musanyufu. Ate era nenjagala okwogera ku ky'abaana abadda ku masomero. Bannange kansooke kusaba baana mwenna mukkirize mudde ku masomero. Kale kituufu mbadde mukola kasente abamu mufuna ku busente n'olabanga ofunye emitwalo 10 emitwalo 20 n'olabanga kyekyo kimala. Nedda ekyo mama si kyakwagaliza oba taata. Baagala ofune ekinene ekisingakaawo osobola okuba ate nga ofuuka ow'omugaso mu ggwanga. So tolemera waka kugamba nti nze kye nasomako kimala. Nedda tekimala. Kiba kirungi nnyo weeyongereyo n'ennyongera ate era okukubiriza abazadde bannanga abaana mubazzeeyo muleme kwekwasa timubadde temukola temukyayina ssente. Mufube weewole tetenkanya omwana addeyo asome kuba omwana waataasome era amenya ggwe mu bukulu. Ogenda okwekanga ng'omwana we yandikuleetedde akantu ataddawo kugamba munaye maama kino kinsitooyeredde nnyamba. So abazadde temwekwasa fuba olabe ng'omwana omuzza ku ssomero. Ate era n'ennyongera n'okwogerako n'abakulembeze b'amasomero. Bannange fees temuzireega nnyo n'ebino bye mugamba nti zero balance bannaye tubasaba. Embeera ebadde mu ggwanga mwenna mugirabye. Tukwataganire wamu tulabe nga ebisale by'essomero tebyereega nnyo ate era nga n'omuzadde bw'ajja n'ako kayina kakkiriza omwana atandike ku first day. Kuba tekijja kuba kirungi omwana asigala awaka nga balinda ssente ziwere. Kuba ogenda n'otulya requirements oluusi nga zisinga ne school fees okuba obungi mu masomero agamu. So tusaba abasomesa tukwataganire wamu n'abazadde tulabe nga abaana baddayo ne basoma kubanga beebo abakulembeze abayenkya. Bwe tutabasomese kati kitegeeza eggwanga maaso tetujja kuba naabo batukulembera. Nammwe abatakisi wadde babatadde mu tikke 14 neera mugobere SOPs. Tulabe nti abantu bali mu takisi bali 14 bambadde masiki mubasanitayizinze kwegamba tulabe nga bye tulina okugoberera tubigoberedde mu mateeka amatuufu. Abali baffe abali naffe ku programu ewedde omukyala Juliet yatuweereza ebbaluwa ng'atunnyonnyola nti yafunamu obuzibu n'omwami we. Y'omukyala eyatugamba nti yalina abaana be abafiira okumu era nga leero ngenzeeyo okumukyalirako mu maka ge atubuulire abannyonnyole nammwe mumanye byali bitya era byajja bitya kubanga yalojja ennaku gye yayitamu era nammwe mwagiraba. Ate era abasinga ne mutuweereza ku message ne tuzisoma nga mulaga mu mbeera nti abamu nga mugamba tasonyiwe abalala asonyiwe. Kati olwaleero nsazeewo ngendeyo mubatuuseeko musobole nammwe ate okumwewulirirako ababuulire byatandika bitya era byajja bitya. Omukyala Juliet amanyiddwa nga Maama Daisy tusanyusa okulaba. Kale nawe nze nsinza okukulaba. Kakati soko babuuzeeko era obeeyanjulire kuba watugamba omanyiddwa nnyo ebulenga nga Maama Daisy. Kati abasinga babadde beesunga okulabako soko babuuzeeko abali mu kamera. Abalabi ba KBS TV balamusiza nnyo mwebale kulaba KBS. Abasinga bamanyi nga Maama Daisy. Kakati nga wampereza ebbaluwa ng'olaga nti walina omwami wo wagamba nti twalina omwami wange nga tuli mu ssanyu naye wali tumanyi nti omwami yali yafunayo omukyala omulala n'amuzaalamu omwana. Obuzibu bwonna bwava ku lunaku omukyala lwe yajja okuleeta omwana bamutuuma amanya n'otugamba nti omukyala oyo yali wakusula n'asula mu kisenge n'abaana bo n'abeebaka wakati. Kati abantu sooka bannyonnyola byajja bitya era byali bitya basobole okutegeera bwe kyali. Webale nnyo kyali bwekityo nga bwe nabanyonnyola mu bbaluwa. Omukyala bamundeetera. Waliwo mumanyiiko wali tomutuulirangayo nti yali alina omukyala? Yali mpulira naye nga si kale nga bw'omanyi nga saabikiriza ngamba kyali kaki
si bituufu ate naye yali takikugambangako. Mpozi twatabukamu lumu ate n'alyoka akiŋŋamba n'agamba nyinayo omukyalo mulala n'omwana. Kati olwatuuka lwali olwo ng'amuleeta ewaka nga zikola ki? Kale ye yaŋŋamba baze kutuma mwana Manya naye ng'omwana temukulu okitegeera. Kati ne binsobera. Nebikusobera kakati ate oluvannyuma ate omukazi agamba nti yazze buzi obudde ne bumukwata ava wala ne binconfusinga. Neŋŋamba ekikulu kamwalira akole ki? Yebake. Omukyala ng'amwalira nga yeebaka. Kati ate nze nzukukanya ekiro nali nzukukanya ekiro kyekinga ku baana bange. Kati ekyanzijja enviiri ku mutwe ngenda okusanga ng'ate abaana abange yabaseseetudde yeebase mu makati g'abaana. Yeebase mu makati g'abaana bo? G'abaana bange. Kati neneebuuza ate namubuuza nemuzukusa nemubuuza ate kati nga weebase mu makati g'abaana obuliri obwo nga wabulese wali. Kati ng'owe yamuleka eri nadda wano wakati mu baana bo? Nadda mu makati mu baana bange. Omubuuza akuddamu ki? Lwaki weebase mu makati g'abaana bange ate nga nakwalidde? Yanze munaŋŋamba kati bwe neebaka nabo kive musango. Neekangamu kale natya saayagala nnyo okuleekaana naye kyenakola neŋŋenda mu kisenge n'empito neŋŋamba omwami. Nomuyita omwami ajje kuba newe mbeera nze omuntu wozze olwolumu ate n'enziramu gye yakuddamu. Okairaga nti ayinza okuba yajja era n'ekigendererwa. Kati ekyo kye saasooka kumanyirawo. Kati ate ngenda kugamba omwami ate omwami naye ankambuwalira. N'akoleeza lutalo ne tuyomba. Omukazi bwe yawulira nga tuyomba ng'ajja ng'agamba n'ogwe nnyabo oyombera bwerere gano maka gange. Yes. Kati kiko yasinzira okugamba nti amaka gage kubanga wali gwe obadde nga maka ebbanga eri. Kati nze kyesaamanya nti yali amuwasizaako. Yali amuwasizaako. Nini waba amuwasizza tosobola kugamba mu maka ga munno nti amaka gago. Kati essaawa eyo omwami yaddamu ki? Omwami yagamba tewali kyakukoza okwebaka n'abaana tewali buzibu bwonna. Sirabawo buzibu bukuyombya. Tanakugambako fuluma. Nkitegeera. Nawunga sijja kulimba. Nawunga. Neŋŋamba ono omwami yavuddemu ebigambo biti ku ssanyu lyonna lye twabadde nalyo. Nkitegeera. Byanzigwako. Mukyala munnange. Naye ekintu omukyalo eyo kye yajja nakyo essaawa ezo ekyaleetera omwami w'okukyuka obukyusi mu kadakiika okulaba nti omuntu abadde ku sayidi yo ate akadakiika katono bwe kati adda ku y'omujjawo. Baalinga balabagana before okujja wano kubanga bw'ogamba nti baali bazze kutuuma linnya. Omuntu gw'obadde omaze ebbanga nga temulabagana era obeera ku ono gw'obadde naye. Okitegeera. Naye ate bw'oŋŋamba nti nno omuntu azze kutuuma mwana linnya ate nedda ku sayidi y'oyo omugenyi azze nze mba kyendowooza baalinga balabagana baayagala kulimba bulimbi. Nakirowoolezaawo kwoba obudde ng'omwami akyusiza kala kati nyankube n'okunkuba olw'okuba oyogedde kuwoli mukyala. Yes. Kati kambuuze amala okambuwala ku olwo bakwata kkubo bagenze batuuma omwana amannya kuba kati awo kyessaamanya n'okugamutuuma tebaagamutuumayo oba kuba bagamba baavaawo ne bagenda oba gye bagenda nga bagenda ne bamutuuma gwe tewamanya. Nze saamanya kubanga namanya byafaawo ewaka kuba omuntu bw'agamba nti bazze kutuuma linnya ate nze kyendowooza ebiseera ebisinga amannya bagatuumira mu bazadde ba musajja noga nti kangende waba omusajja batuuma omwana amannya. Naye kati omukyalo ono oba yalina ekiruubirirwa kye nga era ekiruubirirwa yali akiyina kuba kyo yakituukiriza. Kati omumanya okufunamu awo embeera y'okusikamu omugwa bagenda gwe gy'otaamanya gye baagenda. Naye nze kyendowooza aba gye baagenda kutuuma amannya kuba tebaagamutuumirawo. Basaaliyo tewaliyo naye newagwawo akabanga omwami nga waali ajja naye era ng'enzikanya ntono naye nagenda nengwako ekikangabo
nefiirwa abaana abo mulundi ogwo era bo baali bamulundi gumu kuba wa mu bbaluwa wagamba omu ye yalwala olunaku lwasooka n'afa olwo yalwala ate byali bitya yalinga akola atya kuba bwangamba yesika biki bwe bityo nga ayokyanga omuntu nti afunye omusujja gwa mulalama kuba gwe mmanyi gwe batugamba nga gwayisanga obubi abaana yakolanga biki ebyo byakuba wangamba yasooka yakola kimu noonera yenfa gye yafaamu omwana nga tuliawo nga tetulina buzibu tulina kulanga omwana yesika endaga oyo ate abadde ki genda mukwatako nga abugumire naye nga si nnyo temperature si y'amaanyi akamudduseeko mu ddwaliro tulabe ekiki ekimuluma mwana bagende muwe nga talina kimuluma ekitegeere mu ddwaliro nga talina kimuluma naye ng'ate gwe owulidde afunyeemu ka temperature ng'ali bubi ddala naye nga banoonya obulwadde nga tebabulaba nawuniikirira neŋŋamba kati ono omwana kiki ekimuluma ate wagwawo me omwana n'akutuka n'afa kolwo lwennyini lwamuddusayo n'akutuka n'afa watunula otya olwo omwami omukubira eddakiika eyajje wakola otya leka kyala munange kyenayitamu okuleke mama Daisy kakati muva mu ddwaliro yendako muva mu ddwaliro omwana bw'omutwala ewaka kale ng'amaze okufa oddayo ewaka omwami yaliyo wamukubira simu wakola otya wamukubira yasitukiramu yajja yakola atya yagenda okujja nga n'abantu abasinga bazedda yajja yakeerewa abali baffe abali eyo omukyala nga bwannyonnyola nti omwana we baatuuka mu ddwaliro omwana yali bubi yeesika ataawa naye bakebera mu ddwaliro nga tebalina kye balaba ng'omwana tewali bulwadde bwe balaba era bw'atyo omwana yamufaako mu nnaku ennyingi agamba nti yakubira omwami teyasobola kujjira mu budde mu ddwaliro bw'atyo n'agenda n'omulambo ewaka era ate omwami teyajjira mu budde bantu bamusooka ewaka bw'atyo kayongera atunnyonnyola ate ekyagenda mu maaso kati omwami wajja oluvannyuma mutegeka ebyokuziika mwakola mutya tegeka ebyokuziika mwana mwamuziika ddinkeera twamuziika nkeera kuba mu bbaluwa ogamba nti ono yafa leero ate yaddako naye enkeera n'alwala bwe bumu oluva kuziika oli ate n'oyo n'akwatwa obulwadde bwe bumu mwali muvaayo nono mwasanga naye nga mulwadde ng'atandise okwesika neŋŋamba mukama katonda kino kiki ng'akolera ddala nga oli byabadde akola neŋŋamba kiki ekyagudde mu nnyumba yange nebintabula omusajja n'atuka okugamba g'omanyi ekiruma abaana bo g'okimanyi nze kati ne wano nkooyeewo omusajja ate ekitabaddeewo luli ng'ono omukyala tannajja tewamugambako nti eno embeera tebaddeewo ng'oli tannajja temwabyogerako nomugamba naye ng'olowooza awulira alinga oba gwe baali bayingizaamu biki nga takyampuliriza kati muva okuziika ono dda ewaka osanga ono ng'akola atya nga naye ali kyekimu kyekyaddire naye yafeera ye tewamuddusaako mu ddwaliro wakola otya namuddusaako ku kakiriniki akabaliyoko kuba n'akasente era kaali tekaliwo bulungi jukira twakava kuziika oli abadde mulwadde eddwaliro tojja ddinyumiza nti afudde togenda asasula oba olina okuba ng'osasula kati ono wokubiri wamutuusa mu kakiriniki ne mukola mutya ne bamukubayo ku buyisoyiso ne bamuwaayo ku ddagala baga mudde ewaka emisitula netudde ewaka mwemwatuuka ewaka netudde ewaka ekintu nekitabuka nno omwana neyeesika bino ebigundi ejjovu n'atandika okuyiika ejjovu wekkuba enduulu neŋŋamba kino kinsuseeko omwami nga waali oba nga taliiwo omwava okuzika ye teyakomawo nga waali akolawo ki kati nga waka kati wawunya takyayagalawo wawunya atandise okufiirwa abaana kati gwomunyumiza tayagala nakumanya kati wakuba enduulu wafuna abajja oba mwaki ekyaddakoawo ng'abantu bazze okudduukirira
andi obamanyi abantu naye baze kuddukirira owakadagala owakaki owakawunyira nga baleeta bataase omwana yakutukira awo kola olunaku lwe mwaziika munne enkeera naye lwe yakutuka ate naye mbeera mwe yayitanga yalimbi kakati omwana bwakutuka olwo ojjukira okubira omwami nti omwana afudde mwakola mutyawo namukubira kuba nali sina kyakukola ye yali taata waabwe namukubira yanziramu naŋŋamba ng'omanyi n'ebizibu byonna otonsumbuwa nakola gwakuziika gwokka baali bakikugambyeko kigambo ng'ekyo nanti kakati era naye omugamba kuba naye era muzadde era wandimugambye nange tozaala kukola ki kufiisa nali mpunze kati yajjako olwo yakola atya okujja yali yajja nemutegeka era okuziika netuziika abo baana abo babiri kintu nga wayita mu mbeera enzibu kazi munange natandika ate kujjukira ebigambo by'omukazi bye yakola ki bye yayogera neŋŋamba okay kyekyo tandise okukiraba kakati bw'aba gwe oba olinda ki kuba yagamba tojja gafumbamu zijjukira mu baluwa yagamba nti ŋŋenda naye amaka gano tojja gabeeramu olwo aba atandise okugakulemesa kati nali ndinze n'akalala akokusatu nako kagende kuba bano bawagamba nti abantu bo bakutwala abantu beewammwe bwe mwamala okuziika omwana mwakomawo wakoba wadda nakima bintu nemugenda wammwe nemugenda abewaffe ne bagamba obwo si bufumbo bwesonyiwe nange nawuliriza kuba nali sina kyakukola omwami nali sikyayinawo abaana bange bafudde neŋŋamba kange olwo osigazzaawo abaana bameka kuba ofiisizzaako babiri wagamba walina abaana bameka 6 baali 6 naye abasatu nga bamusajja abasatu be baali ababo basatu baali bamusajja abakulu kitegeeza wali olwo osigazza omwana omu nali nsigazizza omu neŋŋamba naye n'alaba akutuka afa nensalawo nenvaawo nentambula nenzira ewaffe nodda ewammwe nenzira ewaffe kati bw'ova mu maka gano n'ogenda waddamu okuwuliza ebifa mu maka eno ewuwo gy'ovudde kuba wagamba nti wavaawo n'ogenda ewammwe kati sooka ombuli bwe mugenda ewammwe mwagenda ewammwe olabe nga babajjanjaba olw'okuba nti abaana bano bamali bamaze okufa mwatandika kyekyaddira wemutuuka ewaka bwe tutuuka ewaka era nga bwomanyi oba baganda bo tebasobola kuleka mu mbeera ng'eyo balina okufaayo okutambulirako okumanya kiki kyekigenda maaso owonya otya kati nga teweeraliikira nti nekana akasigaddewo essaawa yonna kakuva mu ngalo ekyo okimanyi ne bwe yabeeranga mu kuzanya nempulira ng'akaba naddukanga misinde angamba ate kiki ogubadde kuba ke wali osigazza siganye pozi ne bano wagenda nabo ab'omusajja babba wabaleka wa taata waabwe bano abasatu boogambye abalala abo abasatu ogwo mu kugenda wagenda nabo nasooka kugenda nabo kuba nali siina we mbaleka obaleka nga taata naye taliiwo agamba kangende nabo benaaba nteredde njabaza oba tomanya oba baweereze bakomewo waabwe kuba nze mbadde nali maama nali buli kyenkana era baba kusuulira nabo balinga gwe abazaala nengenda nabo ewaffe naye ali ndi awo naye katonda teyalabira abatandika okuntambulirako n'omwana wange baganda bwe bakutwala gye bakujjanjabira bantambuza abantu wangi nnyo awamu sikyajjukira nawe awamu tokyajjukira naye mwatambula wa mirundi mingi nga munoonya obuyambi mingi ddala mingi kati omutuufu eyakolako ye wamumanya kubanga ekyo kibaawo omanyi muyinza okuba omuntu obeera n'obulwadde otaawa nnyo bakugamba eno nodda eri kati omutuufu eyakujjanjaba ye wamutegeera oba tewamumanya ekyo mbuuziza ekibuuzo bw'abeera goyinza omwerabira ddala omuntu eyakujjanjaba omujjukira abantu bawe ku ndagiriro yabe tumanya wayinza okubaayo abantu eyo abandyagadde
nabo okubanga bajjanja oluusi bayita mu mbeera gy'oyitamu nga bandyagadde okumanya bakujjanjabirawo era watereera otya okulaba nga embeera eyali abaana bo gye bayitamu n'omulala nga naye agirimu nga tayagala agiyitemu. Kyemanyi yali Ssaalongo. Yali Ssaalongo. Twekundagiriro ya Ssaalongo. Endagiriro ya Ssaalongo mpozi nsobola kubawa essimu ye. Sooka ogituwe naye tusomeko abantu bagifune. Tomanyi mulimu abantu balina ebizibu ebyenjawulo. Naye wali omuntu alina ebizibu nga bye nayitamu. N'ebisinga ku bibi. N'ebisinga ku bibi abantu balina ebizibu. Sooka oleete namba yazo tugisomere ku bantu kuba nabo bayinza okwetaaga obwe. Polosi bazinsaba. Abalabi baffe abali eyo omukyala abadde akyanoonya ku namba ya Ssaalongo tusobole nammwe okugibawa. Oyinza okubeera eyo ng'olina ekizibu oba obulwadde bwe bumu nga buluma abaana bo oba nawe wennyini ng'oli muntu mukulu olina obulwadde obukuluma oluusi nga bwakulemerako. Enamba gye ngenda okubawa omukyala gy'agenda otusomera osobola nawe ogikozesa ate n'olaba nga oyambibwa osobole okuba nga otereera. Essimu ya Ssaalongo ndina. Gisome. Eri 0772 0772 22 22 79 58 58 yoye yamponya yakubonya gibaddiremuko. Eri 0772 0772 22 22 79 58. Abalabi baffe mwenna abali eyo eyo enamba osobola nawe okugikozesa olabe nga oyita mu mbeera ey'obugubi bakuloze biki waliwo abantu simanyi babuuka ebintu bimbeera nnyingi mu nsi muno abantu mwe bayita osobola okubira ku mwami Ssaalongo oyo tomanya naawe n'obeera nga oyambibwa. Abali baffe abali eyo abamu muyinza okwebuuza lwaki mukyala Juliet tumubise kwa mwamusabe mu bulabe naye olw'embeera nti ayina abaana ate naye ng'omuntu atya olube jjukira abaana baddayo ku ssomero bayinza okuba ng'olaba nawe ku ssomero n'okubasosola nammwe mwennyini abantu mulina emize egyo n'omanya nti omukyalo ono bino bwe biti byamutuukako ne mutandika okumugeya okumuyeeya kyeyensonga lwaki abantu baffe tulabeeta oluusi tubagamba ne baba nga fesite tuziba zibikkako olw'obufunda bw'obudde twagala otubuulire omwami ono kiki ekyaddirira ye oluvannyuma nti gwe ogenze ewammwe kiki ekyaddirira mu bulamu kuba mu bbaluwa tugamba nti biki wamanyako mujjawo omwana yaffe wamujjawo omwami n'abonaabona sooka otunyonyolemu awo olw'okuba nti obudde butuliiridde empinga twagala tufunzefunze. Neyanziza ekituufu kiri nti nze bwe navaayo omukyala we n'akomawo n'ayingira amaka n'ate nze ng'amaze okugenda olwa Ssaalongo n'aŋŋamba bino byonna bye bakutisse byonna ebikutuuseeko bigenda kuddayo wannyini okubireeta konzo kakasa nti ye biddewa mujja wange eyabikola byaddayo yasooka n'afiirwa omwana era yafa bulwadde bwe bumu oba ye bibe byakyukamu kale saafaayo okunoonyereza kiki ekyamussa omwana we ate munnange omuganzi nenkivaako ate wagwayo ebbanga tono n'omukazi n'afa kazi yafa tebakwetika nti nawe walogwo waleeta embeera eyo ey'omukyalo okufa. Nze simanyi oba banneetika naye ate nze ekituufu kiri nti ndowooza bye yankola bye byadda gyali era siina musango. Ate omwami naye omwami gyali banneegayirira okufa obufi nazaala abalamu bange bali kunneegayirira musonyiwe naye nze nabagamba sidda wa muntu alina ebisiraani atyo kuba bwe bbaluwa waŋŋamba yayavuwala ennyumba yagitunda ebyo byonna ndowooza omukyala bye yakola bye byaleeta embeera buli kimu yakitunda ali ku zero ate nze kati ndi bulungi kati bwakwegayirira nze namuwa enamba y'essimu eya Ssaalongo simanyi oba yagendayo era eyo gye wagenda era enamba yemu gye wamuwa nze nagamba kamusonyiwa olw'omwana wange muwe enamba atambule ku namba eyo sokoddemu ogitusomere eyoyo endagiro ey'omwami eyo gye watuwa yeyo yennyini gye wawaani n'omwami wo nagamba kangimuwa olw'omwana gwe muyinamu
naye sikigama tuddingane. Enamba ya Saalongo eri 0772 0772 22 22 79 59 58 jiddemuko 0772 0772 22 22 79 58 abalabi yaffe eyo ye namba ya Saalongo oyo yenna yandiyagadde okumuyamba mu mbeera gy'ayitamu embi oba ey'ebunkenke mwateerebwa mwali osobola okukubira ku mwami oyo n'abeera ng'akumalira ebizibu byo. Kati omwami oyo tubulire mwatuukawo kati wamala omuwa ennamba eyo. Bwe namuwa ennamba kale saagala nnyo okuddamu okukwata ku simu ye nga nkubidde ng'ate balamu bange bakuba nnyo n'azaala baneegayirira asonyiwa omwana naye oba bamukola biki naffe tetumanyi naye ali mu mbeera mbi musonyiwe nabagamba nze sirina buzibu wabula nze ennamba yeeyo gye nagenda naye gy'abagenda yeetaase kubanga nange neetaasa nzekka ku budde obwo nalinga kasasiro nange neefaako neetaasa nzekka ate nakikola lwakuba mwana yali mwami neyandibaddeyo wandibadde omuyamba kuba tomanya nti embeera naye mwe bakuyisa naye yembeera yemu kye baali bamukoze abeere nga takyakutegeera. sijja kulimba nze nakikola lwa mwana. Abalabi baffe olw'obufunda lw'obudde tujja kuba tubeeyongeza mu kitundu kyaffe ekinaaba kiddirira. Puroguramu yaffe bwetyo bwegenze ebifa mu maka nga omukyala amanyiddwa nga Mama Daisy Ebulenga mumulabyeko era n'abannyonnyola ebyeyayitamu. Nate era mwekuumire ku lutimbe lwaffe gaggadde olwa KBS tujja kuba tukubatuusaako ebinaddirira byonna mubirabe. Omwami yawe yagendayo yatereera baakola batya byonna nja kuba mbibaweereza. Nsigadde nze Omumbejja Yafe mu puroguramu yaffe ebifa mu maka wano ku KBS TV.